ab'ekibiina ekigatta abalaalo abali mu bitundu eby'omu mambuka g'eggwanga baagala kwogerezeganya ne gavumenti gye bagamba nti yebaguddeko bwe yabawadde ensalessale wa nnaku 14 zokka okwamuka ekitundu ky'omu mambuka. Ensalessale ono yayisiddwa minisita omubeezi ow'ensonga z'amambuka ga Uganda Dr. Kenneth Omona olunaku lw'eggulo bwe yategeezezanga kalusu bwe yaweddewo nga kye kiseera abalaalo bonna bakwatemu ebyabwe badde gye baava. Herbert Kamoga yalina ebisingawo ku mboozi eno. Okusenguka kw'abalaalo okugenda mu kitundu ky'amambuka ga Uganda kwatandika mu mwaka gwa 2009 bwe baali banoonya amalundiro n'amazzi ag'okunywa ssente zaabwe. Ebbanga bwe lyagenda lyekulungulula omuwendo gwabwe gwatandika okulinnya mpolampola n'ente zaabwe ne zeeyongera obungi ekyaleetawo enkaayana naddala ku ttaka. Enkaayana zino zaaviirako abakulembeze mu bitundu bino okwekubira omulange w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni era nga 19 Ogwokutaano mu 2023 n'ayisa ekiragiro ekyokusatu ng'alagira abalaalo bonna abeesenza mu bukyamu mu kitundu ky'obukiikakkono bwa Uganda okukyamuka bunnambiro. Ekiragiro kino kyatandika okusibwa mu nkola mu Desemba w'omwaka ogwo era ente ziwera ddala 793 ne zisengulwa. Kyokka mu 2024 ng'eggwanga lizindiddwa ekirwadde kya kalusu, gavumenti yayimiriza ebyokusengula abalaalo n'ente zaabwe okutuusa ng'ekirwadde kino kirinnyiddwa ku nfeete. Kati olunaku lw'eggulo minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'amambuka ga Uganda Dr. Kenneth Omona yategeezezza nga gavumenti bwe yawadde abalaalo bonna nsalessale wa nnaku 14 okwamuka ekitundu kino. The 2 weeks we are giving, we think is adequate enough for them to organize themselves and live, and it begins today. Omona ategeezezza ng'ekirwadde kya kalusu ekyali kyasiba enteekateeka eno bwe kyalinnyibwa edda ku nfeete oluvannyuma lwa gavumenti okugema ente zonna ne kalantini yali yasiddwawo n'aggyibwawo. His Excellency the President directed that now that there is no quarantine in this area and the cattle have been vaccinated, the Balalo in northern Uganda must leave immediately. And it also entails us, the leaders in this area, going to the community to pass over the message to them, because we want to remove that assumption that everybody has it. Let us work on the assumption that they still need information. Abalaalo abaneesigiriza ennaku 14 ne zibayitako nga beefudde kyesirikidde bajja kusengulwa ku kifuba ng'enteekateeka eno yakulemberwamu eggye lya UPDF. I will ask all the leaders and general public in the region to cooperate with the security agencies while they carry out this exercise. So the purpose of this eviction that the minister has talked about is to protect the people from indisciplined cattle keepers who destroy people's property. Buli mulala afuluma Sorry, tuli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno ebigenda maaso government wadde salesale wa nnaku 14 abalaalo bonna abali mu Northern Uganda basobole kubanga baamuka ekitundu ekyo bajjeyo ente zaabwe. Jjukira luli yavaayo n'abagamba nti nno balekeraawo okubeera nga bali scattered mu areas ez'enjawulo. Kibakozeeko kimala engeri gye bafunye ente bagende bazitunde bakoleko ne ku mirimu emirala. Balekeraawo okwokipayinga amataka g'abantu okubitundu by'abantu. Nekirabika nga embeera yakasatiro eri abalaalo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Salesale wa nnaku 14 gwe babawadde. Nejjukira nti nno ebitundu bya Uganda byonna byonna ebisinga naddala mu Central Region byonna byonna byagenda maaso n'okubanga biwambibwa abalaalo buli wamu waliwo ente. Naye kimanye nti nno bano genda okusettolinga basetolaazi bano basooka kufuna lukisa kuva muri gavumenti ate era ng'ali emabega waakyo ekintu kino abadde akifunamu nnyo ssente nnyingi. Abalaalo abo tebava buvi ku nkya ne bagamba kutuga settolinga wali baba locatinga nti kati kyekiri ekitundu ekinafu oba yewane wali bakimu press gye mba mugenda ne basiikinga for vacant ne batandika okuyiikiriza amataka g'abantu. Embeera eyo bwetyo ebadde mu ggwanga Uganda. Tetumanyi gavumenti baddala inaatuukiriza ekintu kino okusobola okulaba ng'etaasa abantu ku mbeera eno. Jjukire wabeera ennyo abalaalo engeri gye babeera balundirawo ente nnyingi ebiseera byonna byonna ettaka eryo libula kwegamba
wafuuka ngeri wa ddungu kiina engeri gye kittattanamu obugemu bw'ettaka saako ne kilayimenti y'ekitundu n'ogenda okwesanga nga mu kitundu we badde balundira ente eziwabeera abalaalo tewali kirime kisobola kuddawo. Jjukira nti nno ewaabwe bo baamalirizaayo olw'ensonga nno ensi yaabwe tekyali ya green gye bali era banoonya n'omuddo tebagulaba lwaki lwa kulunda nte buli wamu. Kakati kyekintu kyekimu kye badde baleese mu Central Region naye tetumanyi kino gye kigenda kuggweera oba ddala kituufu gavumenti enaakituukiriza oba abalaalo bajja sigala bali empowered okusigala nga bagrazinga buli wantu wonna wonna we basanze. Oli ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza newankubadde abamu balaajanye bagaye tebalina waakudda era ne beekubira omulanga ku salesale gwe babawadde. Gwe owa kirowoozo ki ku balaalo bano okubawa salesale wa nnaku 14 okwambuka Northern Region? Gwatannatweyungako kutegeeza kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako ddala bulungi. Mbaagala nnyo.